Yeah man. Wendi. Ali fresh and clean. Anti olwaleero ndi mukadankera video shooting era bwe mukiraba. Amanya ne dobozi president w'emigotteko Dr. Kapaafu ne livuga eyafana azukira. Tubadde ku video shoot ya kadanke nga bw'obimanyi. Kapaafu lwasemba kubeerako naawe. Yesebo. Akabangalika polisi bakutwala. Akabangalika polisi bantwala. Wavaayo otya Komera lizitasoko okuva ku mbozi y'Komera. Embozi y'Komera walukaga yagibanyumiza saagala nnyo giddamu nga bwe mubimanyi ebyo biwanvu nja bibaleetera mu kayimba akaddako naye olwaleero tuli kadanke naye nga mbebaza mwenna abayimirirawo Fangoni Forest Commander Mentoni 7 years mwebale kuyiwawo mubiri ate nendabikanga kati ndya butaala ng'omukulembeze nali mpambiddwamu saate naye nga n'abaana ndowooza bakyaliyo olw'ensasa ge badde e Kampala tusaba security oba gavumenti eta abaana abo basobole okudda bali obutaala kubanga ensasa ge yawedde empologoma mwagirabe ku Freedom City ng'ewuluguma nga bw'obimanyi. Omanyi kati nga ow'emigotteko presido nali nkunga abantu bonna okweyuna ku kivulu kya alien skin. Embeera ndowooza waliwo abagifuna obubi ne bateekawo embeera naye byonna mu byonna tusigala tuli bawanguzi kuba era bakitegedde ate ne president kati ndi wabweru biga mwe n'abakibaddemu tewali agamba era si kusasamaza. Omanyi emunyenye webe yakayakanya okuva migotteko tuba tetwetaaga muntu yenna agizikiza kuba beefuuse eddoboozi oba ettaala eri mulisiza abali mu kizikiza okitegeera kati mwabaddukira mu uptown mubeerereyo ddala temudda kubanga eno akaliro kookya ate era kadanke mugiraba nayo. Mwenna abaana b'emigotteko abali mu gospel warudi mbagamba eno y'eŋŋoma egenda okukyusa ebyo ebibaddewo namwe abakulembera bye sitegeera manya nti president w'emigotteko gyali simanya federation simanya association mujje ku ground ffe tetubalaba ate abali uptown buli we mutunyiiza mwakalabya akaliro nga tukuma yaman. Kapaafu byoyimba tebifaanana muntu gakwe. Oli muyimbi wa gospel oli muyimbi wa nze ndi muyimbi wa gospel era bw'owuliriza ennyimba zange zonna ng'era bw'okimanyi nkugambye kano kadanke nyenya omugongo okitegeera abazinako kadanke mukamanyi banga ddene mubadde mukamiisinga ne kano kali mu gospel era mujja genda mukanyumirwa. Anti president wabeera emigotteko giba girina okusalako giraba embeera ki egenda mu maaso nga bw'okimanyi. Bayimbi betwalabako ewa alien skin ng'alonkinga ekivulu kye naye mwenna abaaliwo gwe tewalabiseeko ku kivulu muganda waffe tomuti naye tukitegerekeseko nti yabadde bwera. Omanyi ow'emigotteko abadde musibe nakosebwamu mu ngeri emu oba endala kyova olaba nkoze vidiyo eno okwebaza Katonda okusimatuka amannya ogagoonya kubanga gali mannyo okitegeera naye byonna mu byonna abayimbi abayimbye ku show yaffe yabamigotteko bageto youth n'abaana ba dipo bonna mubeere begendereza mwe abagibuukidde kubanga tubalaba kitegeera mubeere begendereza abamu mwayokya muli nnyo eno n'eri tetubategeera mubeere uptown naffe tubeere downtown guseke mwagala kutonoonera kakyezo. Kati omukulembeze wa gospel yenna ali mu ndongo Katonda noonya Dr. Kapaafu president w'emigotteko akaliro bwe kanaasituka togamba nti kaasituse bino byakyuseemu mwabirabye ffe tubikyuse era nsuubira ku show eyo eya muganda wange alien skin essala eyo yakolebwa yaliko amafuta ag'enjawulo agakyankalanyiza sisitimu yonna nga bwe mwagirabye kati mumanye kiwa nti amafuta tugalina ekibuli tukirina n'ebbango tulirina yaman. Egenda kubeera ebabuulira mu maaso awo katusooke tuyiseewo ensonga kubanga ate simanyi we tunaabayita kuba emigotteko gye gikulembera ekibuga kyonna kiri ku migotteko simanyi we tunaatuula ne tuyinza osaba omutanda n'atuwa olubiri ne tubeera nga tujaguza ab'emigotteko kubanga tulina okweta eno generation nno yaffe teri agambayo. Engeri gye tuli famire emu tujja kulaba
ebikubwa bye biki emiggo ebyo bikuba ebyo ndowooza tujja byogerako naye olwaleero tuli ku nsonga y'akadanke kano oli bwawulira ekigambo awuliranga endongo etali ya gospel anti nkugambye buli omu ayanirizibwa mukama yagabudde akaki okategedde buli omu akola ki oba walaluka oba otegeera oba totegeera gw'oyanirizibwa onfuna ne tunyumirwa akadanga ate ebbanga ddene mukamiisi nga bamwakoma kakuba ku ssomero kati tukaleese mu gospel bakayita twejjukanye oli bw'atunuulira endabikayo ne gospel okuyimba ofaananira ddala kopi bulayi bamuyita abayaaye ne batuuka n'okugoba mu kyayi gwe totidde bikola kaakati olwedde nze kyaki okategedde nze kyaki kyeki kyaki bantu okategedde fe kyaki kati omuntu aga nti otugoba mu kyaki ne wano kati tukola ekyaki tetuva kusaba kaakati ogenda kungoba wa osabira wali musumba yesu ye musumba olinayo omulala gw'omanyi bagiyita World Resurrection Church of All Nation najja nankumbi awo ku Kenjo supermarket nga tusembayo abantu basuubire ki mu kadanke kyonna kye banaalaba kyekyo kirimanyi aliwa omanyi oyo omusajja magi kisaagala nnyo mwogerera njagala ate abamuliseeko fesi mutegeere nti generation buli kimu kigenda kubeera nga kiri ku muzuuli beipowa yakubye ensonga nnyingi era nga bwe muziraba okitegeera beipowa akubye ensonga nnyingi nnyo era mu abayimbi beipowa mumufumbiremu abanyumisa ne mudde ate ne mumugaziwa mwebereremu yaman omusajja magi kigasooka abamuliseeko nga yali emabega w'omulimu guno ono omusajja era nkiwa nti akoze ekintu ekisinga ate ekibadde kitaliiwo anti kubalumya mitwe sitaani tugenda mulumya mutwe tuve mu byeddala sigamba boss wange yes sebo concept ebadde yange ne producer Big Devi shout out to Big Devi yeah yes yantukirira yes netugikola nkozeseza asamini 4.6 black magic yeah yes simusanze muzibu bonna alina vibe music mulungi nga era wabagambye yes tekisoboka omusajja ono abeeremu enkanya abeere mugumu nti eye tejja kuyika az'okutte ne zifuluma video nyingi nnyo nga n'ekirala nkolera kujja live nze DP wa Frank so kati soya kukwata mulimu nga gwa Dr. Kapaafu ate nenguzanyiramu yes video zentaddeko omukono bombastic eri Kenzo gulunedi ne fiki empya twakakwata dansolo video nyingi myaka kati ng'ebiri so ya ndowooza ekyo kiba kiri mikono emituufu no like kati omuyimbi Dr. Kapaafu yampadde sente ze nyingi nnyo nga sinza butateekamu abantu benkola nabo abakola ku ekyo era ng'oyo omu akola ku ekyo one of the crew members wali wano naye abeera kwasaganya buli kimu everything okubeera buli kimu TBM promotions yabakwasaganya kagukuuma yaman promoter abayimbi ate nga akwasaganya byonna abavixi yes bwekiri nemberawo ne black nemberawo ne black akola set azonto bonna webali yes bawubireko black boyfriend akola set up designer nemberawo ne address naye naje kajja bawubireko tiimu nnene nnyo yes ono abeerawo ground ebeere eri clear ate nga artist muyimbi yes tiimu nnene nnyo nga wenkugambye yanga blood byonna yabikwasaganya.